ayitibwa Samuel Kibaale webale tuuliriza ku mwami wa Ssaabasajja Kabaka wa Mituba 10 Essemuto Dani Sekitto Master Judy naye bale kutuuliriza mukulu Sekibenge Kivule wali Buyungwe mukulu Kavume Bukomero chairman Nanjwenge chairman Kijambo mukulu Mwesije Kabaale webale tekerangawo bantu TV mu kibuga Kabaale ne batulaba ne mukulu Semakula Kapeka n'abalala mwe nambalaba muri bangi nnyo wano abali mukutwa mukulu UDA Makai ne Kakoza mwebale tulaba n'abalabona waliwo abajega abalowooza nti bw'oyogera ku ttaka lya Buganda oba ososola ebigambo kyenjogera sebo mukamange kivumo nkugambe waliwo abajega abalowooza nti bw'oyogera ku ttaka lya Buganda oba ososola naye abala basobola okwogera ku excuse me buli omu alina gy'ava bw'obanga wafuna ettaka lyo mu bulambulukufu tolina kweraliikirira n'okweyogerako ne gurupu zino ezirya n'obubinja obwo obufudde abantu baffe momboze ku ttaka lyabwe era ffe excuse me bw'oba onyaguludde wano ettaka si liryo tukibagamba buli omu alina ewaabwe gy'ava okuliisa akakanja abantu baffe ku ttaka lyabwe lye mwabasangako ne mukwata emmundu ne mubasengula mu Wakiso mu Kato Kolido mubende ne mutta n'okubatta ne muyingira mu Nakaseke Luweero Kyankwanze eyo na please mulina bannammwe ababavunamira ababalyako obuwogwogo n'obusente sedo neffe tubagamba emmotoka okusula mu galaji omusula emmotoka tekitegeeza nti wafuuse emmotoka n'olwekyo bw'oba wafuna ettaka gurupu zammwe zino ez'abasaatuusa ezifuula abantu baffe momboze kuba zirina sente zirina emmundu poteya zino grupu ezibalya mu ngalo ne bwe zinaabawoya mbusimayo oli wayogera ku ttaka basengula n'olwekyo asosola mu mawanga excuse me buli omu alina gy'ava lwaki mwe mulowooza nti abantu ba Buganda boogera ku kubatemula ku ttaka lyabwe okubagoba ewaabwe mu lw'abasosoze n'olwekyo ekyo ntandise nakyo ettaka yennyaffe omaliriza nakyo ettaka yennyaffe bw'oba omanyi nti wano wasengula omuntu waffe ku ttaka lye oluyayayo lwe mukola n'olusudduukiro olwo lwe mukola ku bantu baffe ne mubabonyabonya oyogera kubabba ettaka abasaatuusi kimaze nakyo kubanga abasaatuusi balina obubinja bw'abannaabwe n'ensoole zino ng'ensoole ya Kiwanda eziwolereza abasaatuusi kakati mbadde maliriza nako nyakano waliwo abantu abalowooza nti mwami Museveni bw'ava mu buyinza Uganda ekoma era bo balina vision ya bambi balina okwolesebwa tugiyita myopic vision nga bolaba bino babita mbata kabuzi webirowoolezaawo nti era Musevenizi Alpha Omega Katonda n'olwekyo impossible okumugoba excuse me ffe tuli balungi akakerenda kaba katono nnyo bwe kati tekeekana na lugala programu y'amata neli nezaje ebirevu eribeera erirwe bano balina embudu bano balina ki era these super powers omuntu twagala kubalabe mu abeeyita ba super power nga mwobuzavinga amateeka nga we gatambula olwekyo sebo kanategera mawulire honorable omushana eddakiika 2 na maliriza n'ekyo nga ngamba bannaffe abali mu bibiina by'opposition buli omu yeetaaga munne ebiro bye tulimu kati tebikyaliko wa nuupu tebikyaliko wa DP tebikyaliko BFDC fenna tuli mu kabiga tetukyaliko wa CP fenna tuli mu kabiga akabinja k'abasajja kawamba ensi yaffe mulaba omusolo gwe bateekako ettaka lyamwe balitwala emirimu gyabwe bokka gwe baagala gwe batemula gwe baagala gwe bateeka mu komera n'olwekyo so mukama wange maliriza na kino siweza dakiika kino mukiwulirize mwe banankyukakyuka ne bw'oba towuliriza bigambo bino byonna byenjogera newuliriza ekigambo kyekino ekisembayo the emperor is naked ennaku z'omwezi nga 5 sebo manyi ontwala ennaku z'omwezi nga 5 Okitoba ku lwokuna luno olujja olw'Okitoba egenda kuba public holiday eya buli munankyukakyuka bw'oli wadde mbosigalireo ngenda mawulire honorable tumanyi ba players bamwe abamu ababasambira naye ate si buli kibiina kya byafuzi nti kirimu basajja bayimiriddewo waliwo ebibiina bingi ebirimu ba individuals abayimiriddewo naye waliwo era ne betumanya abali mu kulya nammwe abo abazenga babasambira emipiira ekiro emisana ne boogera birala ne mubawa sente ku accounts zaabwe kakati amusobola okubawa naye abantu bo bali ready okola ki
okwenunula ffe tetutunuulira 2026 kubanga ne yatunyagulula akalulu kaffe mu kulonda okuwedde twalonda Kyagulanyi Ssentamu teyatulinza 2026 yabalinza ddi era ensonga lwaki nammwe mukimanyi nti muliwo mu state illegally. That's why you are panicking all the time. Ne mudendo simanyi tribalism mubuuza ate tribalism eriwa nti bwe twalabye oli ng'ayogera mbu simanyi mbu mumanyi bano kye baagala okunkolera mumanyi ekyokola nti ate bwe mubate mumanyi nti temulina kye mugenda kola Kyagulanyi Ssentamu. Why are you panicking with your statements? Nolwekyo se mukama wange nze ndi satisfied. Alright. Abantu bo bamanyi kye beetaaga. Mwabali mu bibiina by'obufuzi ne bwe mugenda eri ne mwetunda ne mukola ki, people are ready. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu one time made a statement. N'agamba ebiseera bigenda kutuuka ng'abantu bo bennyini be bakulembera abakulembeze okufuna enkyukakyuka. Era ensonga lwaki mulaba bwe twabadde tugenda eruwero mba wakyakulabirako kubanze gye nva. Mwalabyewo abakulembeze bameka abakulembera oba gwe bawadde ssente. Ono mukulu yabadde Kololo nga bibaasi babisomba sibayi mutwalo gumu kitundu n'okusuubiza sibayi biki. Of course ne tumunyonyola nti 37 years ozifuza abantu nga bali mu tulo beebase kubanga you have never won any election ever since Museveni wali o competing mu kalulu towangulangako kalulu. Kakati bano ababadde beweebasa ne tuva mu kulonda n'obawo obusente n'oteekawo ttiimu y'abasajja abajjanga ne bakulangira buli kaseera ne tubeera mu maziga kubanga okimanyi totaddeewo liwe out. Kati ffenna tuli mu kabiga nabana abakuli ku lusegere totaddeewo ekiziiti nabo tebamanyi ziguse bulungi mukama akumpeera omukisa kubanga naye nkimanyi nti nkukooneddemuko oyinza okufaanana nawali ku gurupu yaabwe bali abengambye nti bagenda kale naye maliriza nkuwaddeko ekitundu kyaye. Twagamba mukulu Museveni create your own peaceful exit. N'agamba bano abali mu NRM buno obukundikundi mbu ye talaba muntu mulala yenna mu kibiina kye NRM asobola fuga ggwanga lino okuggyako wa famire ye. Era olwaleero n'akola ekyafaayo nti mutabani we yekka mu majakkirizibwa ogenda nga akampeininga abasirikale abalala n'okampeininga enkeera either bakunyiga oba ne bakuteeka mu makomera. Don't think that all silent arm officers are fools. We know your plans but to never accept nti muleke gwe eggwanga lyaffe nga mulitaagudde. Era ensonga lwaki John Kenny lukyamuzirawo enkugamba kubanga naye walaba emunyenye ng'eyakira magere nkwebaza yeggwa omu ku bawise men abaalabanga emunyenye eyaka era tetwongera okubasaba please temudda mabega. Kakati buli lwe muvaayo ne mulaga ekinyusi n'abaana abagamba nti ensi ebeetaaga ate ogenda okulaba nga batagala badde eno bwe boogera ebigambo nga badde eno simanyi batusosola batukoze eki ne tubabuulya nti bw'oba owulira nga wano bakusosola Uganda ngazi nnyo oba Africa nga ofuluma wano oba n'ogenda e Congo oba e Sudan mbaka wange webali nnyo ffenna sebo kye tutunulira mukulu Busubwa Munabulemezi mukama akw'omukisa naawe so mukama ffenna kye tutunuulira twetaaga ensi ereeta essuubi ensi gye bateekamu exit eri peaceful naye naawe okimanyi nti mwami Museveni yeggalirayo buli we tubuuza nti exit ye egenda kubeerawo ey'emirembe n'abali mu maka ge nga bagamba nabo tebagiraba n'olwekyo omutunuulire gye kigenda okuggwera. Abaalondebwa tibalondebwa makubo matuufu. FDC DP Democratic Party kitegeeza nti Mao ne banne tibalondebwa mu makubo matuufu. Abaalondebwa tibalondebwa abaliko tibaliko mu makubo matuufu. Ekyo njawulo okukigamba bwe nti yakirese mu bbanga ng'omusango ogwawaabibwa mu UNRF bwe bagamba mu kooti bwe bagenda mu kooti nga bagamba nti Oweekitiibwa Professor Lule yagibwako mu bukyamu. Bwe baali basala omusango ogwo era bagamba tikituufu yagibwako mu bukyamu naye tibaawa solution ekiddirira kyeki. N'olwekyo ensala eyo ey'omusango gwa DP nayo yatulese mu bbanga. Almost done. Onojja okusaba information akukkiriza ogikiriza oba alindeko. Yagambye ono ekiragiro oda gy'abadde asaba ekiragiro ky'abadde asaba kibadde kijjayo abakulembeze abaalondebwa naye ate tebaabaddewo okwewozaako. They were not given a right to fair hearing. So court tesobola kumuwa orders ezo and for that matter therefore court teyawadde order nti baveeyo.
Your reason. Because kimbadde nenya nti tuoze redundant ruling. Nekyo nga kitadde wabbali ebibiina kiki ekikakasa nti tukyaliwo. Nsi kubeerawo we muli naye mulinga bataliiwo. Wetuli nnyo wanagana kususse ebiwayi bibiri temussa kimu kati nze ku mateeka gatubeezaawo waliwo ebigambo bibiri rule of law and rule by law. Wetuli Constitutional Court bwe yarulinze nti section 8 of the POMA Public Order Act ekontana ne article 29 1D ya constitution ne article 2 akatundu akasooka yabadde eri very serious. Bwe yamaze okurulinga nti bwato yabadde ategeeza nti abasirikale ba polisi n'abamagye terina omu akkirizibwa kuddayo kutawaanya abakubye lukiiko oba abeekalakasa mirembe. Ate neeyongera kungegamba nti ensobi eyakolebwa mu palamenti y'omwenda teddibwangamu. Omusango gwa Mwanga Kivumbi mu Constitutional Court bwe gwalulingibwa nga gugamba nti section 32 eya Police Act ewa abapoliisi okuinterveninga n'okugaana enkuŋŋaana eri null and void. Parliament y'omwenda nze mwe nali ne mukulu Kiwanda ng'eyita gavumenti n'ereeta etteeka lyayo lya POMA erizaawo ekyalifaanananga Police Act section 32. Constitutional Court yagambye ebyo tebijja kukkirizibwa. Gavumenti ya mukulu Kiwanda tekkirizibwa kuleeta tteeka liwakanya kyasaliddwawo ku POMA section 8. Nolwekyo mu mateeka ebibiina by'obufuzi weebiri nnyo. 2 wetwogerera kaakati Uganda balina olugero lugamba nti gwe bakwatira mu kituli yabeera mubi Kamasu wekakuba kakutte ani gwe bakutte. President Yoweri Kaguta Museveni ye yakulembera ekikoosi mu palamenti ey'omusango ne palamenti ey'ekkumi okugyawo provisions ezaali zikwatidde kye bayita democratic transition. Ebimu ku bigendererwa by'ebibiina by'obufuzi bw'ojja mu bukulembeze ng'olwendirwa ng'ekibiina baba bakuwoze obuyinza for 5 years naye baba tebakuweeredde ddala nti tovaawo. Ebintu ebyo ebibiri presidential term limits ne age limit kasitwa byawagulwa mu constitution ya 1995 ate nga yakolerwa ku mulembe gwa President Yoweri Kaguta Museveni ne tumanya nti Mussolini atuuse. N'olwekyo ebibiina by'obufuzi bikyaliwo nnyo naye kyempisa Kamasu kategeeza nti ebyo byonna ebiri mu ddiiro birina bearing ne President Museveni's government okutabangula DP, okutabangula UPC, okutabangula FDC, buli ntabangula inakakwate ne President Museveni ekulirwa. CP yotannagitabangula. CP nayo yagitabangulako awo mu parliament y'omwenda naye ne tulisistinga tukyalemeddewo n'ebibiina ebirala bikyalemeddewo. Mbeebaza ebibiina by'obufuzi okulemerawo. Gavumenti yonna ejja mu buyinza n'etassa kitiibwa mu bibiina by'obufuzi ng'omanya nti ekiddirira military coup d'etats. Wano twalinga abasaaga bwe twatandika independence 1962 after 4 years Obote nassawo problem yali ki? Problem y'Obote yali ya mirundi 3 esooka yakukuta ne Mulungusi Club abakomunisita abamanyiddwa bakawunda banasa banyerere nga baagala bo Obote afuge watali wa kabaka n'enfuga ya federal nga tebajagala. Entabangula endala yali ki? Ekibiina kya UPC kyennyini kyali kyetamiddwa Obote Kakonge n'ebingira ne bakola manuva balabe nti Obote bamusuula wansi. Ekyokusatu bwe okwatira mu katale yaba omubbi Idi Amin n'Obote ne Unama ne bakukuta nga bagende Kongo okujjayo amasanga n'ezaabu. Motion bwetuuka ku table Anil Clark Anil Patel n'agisaamu nga omusajja agireese Daudi Okyenge amuwadde betu reading a motion batandika voting obujulizi bwonna obulaga nti babba amasanga e Congo abuleese ku mmeeza. Obote yalaba bimutuuse bwe bityo mu bulago bwe yava mu mambuka gye yali kwe kudeclaringa constitution ya 1962 null and void
era mu 1967 nassaawo common man's charter on the move to the left strategy yali etutwala common man's charter yali etutwala mu communism. Era endi nejja unacceptably nga yina kujja emirundi mingi kudetazi mu Africa tizimala gajja omala kusonsookereza abannanyini gwanga ne benyiwa wetwogerera kakati Uganda is ripe for a coup d'etat saagala coup d'etat naye ne bw'onoogigaana otyanga obukulembeze bulemeddewo obubi it can be inevitable naye togirangirira wano sigyetaaga naye sokubeerawo when you say it is ripe for a coup d'etat it can happen naye teri ajagala sirowooza nti waliwo n'omu ku bano bannaffe ayagala waliwo embeera mu ggwanga Uganda I'm talking political science I'm talking comparatively that it is ripe. Tukula bigambo byambuzabuza comparatively political science. Yes. Ati political science. Ogala kumbuzabuza. Mu political science that's an yetuogerera comparatively. Kati kudita wano eyengedde. Yes, esobola kujja. Kubanga ebyona byofuzi bobiwalanya. Nobizibe emimwa. Ngati basobola kujjako nabo ba exercising electoral. Akalu bakajeyo bakaweze? Iki. Akalu. Obulubu ono obubadde buli mu question mark. But you continue participating. We continue participating olwokuba twagala nnyo eggwanga lyaffe lyeme kugenda mu tamoye. Okyali mu people's government? Very much so. Pozi oli okola ngani? Ndi muntu mukulu omuba officials. Oli kuba elders? Officials? Omukuba officials ba people's government. Kati office ziri ddawa? Ekiwayi kyefu disi kyazi tutte. Lwaki ombuuza ennyo? Nolwekyo njagala okuconcludinga remarks zange nga ngamba yes, honorable. Nti President Yoweri Kaguta Museveni amanye nti abasinga obungi naddala ffe aba Conservative Party tetwandyagadde coup d'etat. Embeera engeri gyetandise omuddukako mu kifo ky'okutulugunya Abannayuganda abandi badde kati bagenda mu field batandika okutunda ebindaazi byabwe eby'ebyobufuzi. Ateeko national dialogue aisobozese Bannayuganda okubaako kye boogera ku ngeri eggwanga lyabwe lye lisobola okufugibwamu. Abantu n'obafugira emyaka 37 nga tukyali kunaaganaaga. We cannot accept that. Give us chance to collectively talk about the crisis in Uganda. Makago akafugira emyaka emeka. What are you talking? Maka is amaka. Ngate banaga nti bakoye emyaka 3 emyaka 5. Obufumbo. Contract of marriage is a contract of governing a country. The man goes to elections ne ba renewing vow yena na. Ati bwe baba nganzija mbukyamu. This is what we are talking about. Right. On 3 consecutive occasions, in fact 4. Ugena mu court. General elections zibaddewo nga bazi questioninga mu Supreme Court. Era kizibu nnyo oli okudda okugamba muninda kibiina gundi kindokole oba kinunule. They are now looking for individuals abalina omulamwa. Bwe muba mwagala okumanya ebiro bye tulimu kati musoma akatabo bakayita The Emperor is Naked. The Emperor is Naked. Ndoze sebo wali okasomyeko. Kakati when the Emperor is naked, we mumuzingiza buli side yonna, he cannot run away. Kubanga the Emperor is naked. Kati myonje tubasaba, please don't waste your time. Look for by individuals abali kumulamwa. Kubanga kakati bulogama nti no ingire kibiina ky'ebyobufuzi kino, ebibiina ebimu birimu bakaasa. Kuba mwenna mukimanyi nti si buli muntu nti abeera mu kibiina ky'ebyobufuzi nga ayagala enkyukakyuka. Waliwo bannaffe abalowooza nti opposition mulimu. Kuba bakoleddemu ssente. Era kye muva mwawulira ng'omukulu oli ng'agamba mbu by 2021 tewajja kuba opposition ne tumugamba weerimba. Buno obukundi bw'obadde ojjozanya nabwo diiruzo ng'obuwa ssente ne bujja bukaaba emisana ne buzanyira ku bantu waliwo oli gw'otagenda kugula. Agenda okuyimirirawo era ndowooza mulawo omusajja oyo gwenjogerako ndowooza mumanyi bamuyita Kyagulanyi Ssentamu. Buli waayimirira n'ab'emmundu bakankana
ne baddeeno ne boogera bino ne bakolima ne bateekawo amateeka agatabangawo kati neewunyiza n'ekisawe ky'entebe ffe abakikozesa abagendako ebweru security bagijja bategedde nti ajja bagitadde eno wansi bano basanga boogera bino bali kuwokitoki ono ayogera bino bano babayita mu state house tukoze tutya batutwala twabagamba you can fool some individuals in political parties but their individuals will not fool. Era ensonga lwaki ffe tubeera wano so omukulu John Ken Cham twebaza his excellence Kyagulanyi. I imagine a Uganda without Kyagulanyi Center nga bw'omanya ebibiina byaffe bino ebifaanana ennaku zino ne bayita eno ne bazanya ddiiru ne bayita eno ne bazanyira ku bwongo abalala bakaaba omukulu atutwala n'eri batema naye ddiiru twababuuliranga emisana kubaffe abamu tuli very open n'abakulu wano twabagamba nti abakulu bano balina missoni zaabwe empanvu esooka baagala kukola wano bwakabaka ekyokubiri balowooza nti buli muntu ali wano musiru okujjako bombu bwe bategeera era ensonga lwaki mukulu Museveni ajja n'akubuulira mbu waliwo bomu Kyagulanyi bw'atambula olwo bomu ne zirabika bw'afuluma n'agendako ebweru bomu ne zibula bafande omukulu yagendako ebweru bomu zammwe zaabula era siwulirayo n'azoogerako mutabani wa mwami Museveni bw'aba okumanya kyogerako kyamaanyi bebagamba ndi bakwata n'ebbomu nalaba baseka busesi nabalabanga baseka nti osobola okukwata kwemino ye n'abaseka busesi kisoboka bamulangiza okugamba nti okwatiddwa mu terrorism n'oseka abeera amanya erigeti aseka asobola kakati ffe tubategeera tewalaba ono omuvubuka owa paasi bwe baleeta mbunupu ebadde ng'etwokya paasi ne bamusuubiza obuntu toyagira nagala ate mulirako emupadde kanjogera amazima nekwe muvubuka gwe bajja kunyiga gwe manyi olaba nnyo BBS bajja kunyiga gwe ebibiina by'obufuzi katemba nolwekyo sebo ffe tulengera gye tulaga ekyo kibiina ki ekyo kibiina ki nze ndi musajja sebo nagira ku tiketi ya DP ne president wange Robert Kyagulanyi era mu kwesimbawo kwange kusembayo ku kisanye kyange kye nasaba ekyokusatu era ekisembayo ekijja ngenda kwatambulera nakwata manvuli ngenda kwata manvuli bande tekinega ne kati gwe simanyi kibiina kyo tombuuza nnyo simanyi kibiina kyo oyinza okubanga ikupuza abana abatubonya abanya naye sebo kugamba ne bano obwekitiibwa John Kennedy Kyamuzina bano ebiro bituuse ne bwe bunaatetenkanya simanyi muyite bano mubagule simanyi muwetewete simanyi muteeka abaana bonna makomera betulaba bavundira makomera muteeketeekewo ebisangosango your time is up ne bwoba n'ebitoje ebimyufu bino byenda bamuyitawo ne kazinga olumu ne mutagalatagala nga muwulidde nti atalina mundu ayitawo ne bwoba ne byelikopita negana amalala gonna getulaba mukoze ku banansi nti mwe muli bakitalo nnyo mwe mulina okuba abagagga mwe mulina okulwaninga everything nti simanyi mwakola wano obwakabaka bwammwe mwe musalawo natibwe ono abe mulamu mwe musalawo no tumuteekeko omusango your time is up you will regret what you've done to Uganda nizi kubanga ffe tubabuulirawo ng'obule bikyali tetwetaaga ekiseera kyammwe kituuka ate butandika okukuba omulanga because your time is up. Era ensonga lwaki ffe mutulaba ffe ebiseera ebisinga tutunulira ebibiina byaffe ebyobufuzi tambulira ku bulimba yes and one bakulu basajja bakulu some of them look to be educated balabika nga abasoma bo basoma no I'm not very sure balabika nga abasoma naye n'abayo n'alimba nagamba encha ono twamugyewo dda kati tuwebuuza emyezi mukaaga emyezi mukaaga tujja kuba tumugyewo emmere temwagirabye yazze kati newebuuza ono mujega oba bagamba alowooza basiru because up to now I'm looking for omujega yani ekigambo kyekitegeeza what ononya mujega bononya ntegeera ya kigambo you see Busulwa you are a leader ne mu parliament ogenzeeyo you are exposed kati kiri yangaze bwe ngamba mpe myezi mukaaga ngenda kujja wa America ejiyitawo emyezi no nenga kati Busulwa ono Biden gwogamba oyo ngenda mukwate mulete wano ne Jake kati ate nawe nonkubira mu ngalo now between me and you who is stupid because at least either all of us are stupid nze manyi sisobola Joe Biden kumuleta wano nga musibye kandoya but ndowooza muli basiru because you see you can't joke in matters of power now so bino ebibiina agenda gye byasalawo okukola
bemamuli omukulu Museveni, they are incapable. Tebalina busobozi. I mean, you can't. Tosobola kujawo Museveni within the law. Muteeka lino nga bweriri infrastructure yonna nga yiye nga tokoze uprising. Now, even if you are to do an uprising, still tebalina capacity. Naye ne bwogamba nti bamobilizinga abantu, ne bwogamba nti bamobilizinga abantu, by the way, even in terms of democracy, ate ne abantu tebaliyo. Teri babawagira. What? You see, that's why you have parties. That is why you have parties. You know, people bano bagenda ku crowds. Bonna besimbawo bakozesanga abayimbi okukunga abantu. True, false. True. Museveni nga ina kamiliyoni, Kizza Besigye nga ina Kyagulanyi. These were tools of mobilization. Kakati these MPs abatagala bwa president nabo banoonya Kyagulanyi bafuna bwa MP. But bobabuuza myoyo gyabwe in truth bamanyi eya presidency baliko. Banoonya bifo byabwe banoonya bwa MP. Yes, because naturally musicians katingala kedube is we ajja wano na Kivubo nali ni abantu kumabega ne kumutwe ne bongamba katintala kedube bayire ne bonimba nonga azukide ali kabali ndani okutambula because I am addicted to kedube ne kati mulaba government ayagala ba president arewa government ayagala mbama yitagenda kubufuna ayino tagenda kubufuna naye Kiwanda ngwogera kedube ne kati noga nti mwomuwagira nkwacha kunywa. Nengo manyi tagija kufuna wa president nekati niwo ngamba I am a fan of Lucky Dube kati Kiwanda kati tokola nsobi wo kikolera nga nkwacha kunywa. You get so parties kalate kirala bino ebibiina bizimbira ku buchayi kati atawo sikutegedde kati babaka bagamba Kyagulanyi His Excellency president waffe baba nonya bifo baba bala batasobola kufuka president. You see gereza kwa taliwa neighbor Honorable Luttamaguzi mu mazima mu memeye kimanye it is impossible okukwata set house nebo twatufuluma wana kimanyi agenda kuvuga tundura ye akimanyi tekiriyo you get just second. My teacher taught me the word impossible only exists in the mind of a fool. That's what the my word is English there. teacher taught me. You see, That then the word your teacher was a fool. But the word exists. Your teacher was a fool because the word is there. Msomesa mugumye wane tuveye because by even mentioning it Honorable kakati yali wa kijaguzi you see there is a possibility yokuja omukulu Museveni. It's there. The possibility is there. Okay. But you must organize. What do you know okukola and naye batunulira you have a crowd, you have a huge mass, you could even be having a lot of support, but you have not organized. Toina polling stations toina chi now ndozo balaba Honorable Mshana gena maso kakati mujaji kola ono kakati abo abafuga Uganda kakati ebibiina byonna ebirwanyisa mukulu Museveni bikolera ku hate. You see the model nesimbyewo naawe. I'm not asking abantu nti banjagale. You see that there is that model. You can nesimbye ne Kiwanda but nze banange munjagale mumpagire bino byenjagala okukola. These are my ideas. In other words, you are calling for love. Right? But arrogant nesimbye naye ono Kiwanda gumulaba kati notandika noteyogera ku nolaga obubi bwoli kati oli ku hate on Kiwanda. You are mobilizing a population on hate. Kati obeerawo Museveni yaba Museveni yata Museveni atumaze kwetaka Museveni. Now and abatamuwagira baba wadde abakazi kati mu Kiwanda omukazi we yamuja wa Museveni
you even insult oba mwami Kyagulanyi abo bakiwanda tebogera because Museveni yabawadde abakazi noga nti Kiwanda really ne suit zino kakati there are 4 ekyakirese kakati there are 4 tosobola kumobilizinga to organize the population on hate. It has no space in a modern society. Finally, in Museveni is equal to power. Museveni is equal to power. Yes, from 1986 to date, is power. And O is force. Buli womutunulira bwe tugomanta I'm looking at force. Oba jikulaze ayinza kubanga atademu saati ze zino za white naye go mumanya nti behind that saati ya white wali kyambala ekirala which is force. Now you don't shout at force. Amanyi tola ono sirikala ali ku gate wali nga oya wamaje wono ku gate awo yabalange yamasenge toyina appointment ne katikiro noja nakubuuza are you on program sir? Are you on appointment? Nedda njagala kumulaba njagala kulamula nze ndi muganda tokimanyi nze ndi muganda nedda kobe jaja ina mwamu kasolyo are you on program? ndwa mtuba kakati yena naye goyagala sebo ba deploying mu Mucholi they deployed Mucholi n'ebigambo yoyogera takola ki kyagala okulaba is are you on program? Kakati yena de mabega mundu yena ajikwata nakutunulira kati robeerawo ng'oyomba ati fe wabakalula efe twawangula kati nakutunulira nabamujega labayo. Now if you make a step 2 3 ng'omugira kuwe kyase so they don't shout at power, you organize and contest power.